babbe nyimba zaffe basike emyoyo gyaffe batuloga mwana batukola ebintu buli kyali wange agezaako kubuziba mwana buli kyali wange neefubulira Gravity esesezanga ku mwana wange wano nga ndoza kyali wange namukubiranga masimu anyambeko bampeyo ku buvulu ngende nga nkole mwana kuba sina muli mulala nange gwe nkola bagaana batuyitanga ku federation batononeranga bononezi mafuta mu motoka nkadde motoka zaffe ne zifa oba bakenzo tebampanga yadde 10 batuzuza ku federation batuzunza ne batukyali baffe mu nkyuka twetondera bakyali baffe mu nkyuka ne tebatwesiganga ne tugwamu n'amaanyi nga bagamba tuli banyampi twabali amwenkwe kubeera n'abaniga mwana nenga bali baganda baffe tetugenda bewala lwa bya bufuzi bichi baganda baffe tubaagala ne batukosa batuyisa bubi mwana babbe nyimba zaffe basike emyoyo gyaffe batuloga mwana batukola ebintu tulina abantu abakola bidaffe bazadde baffe batulinamu essuubi mwana okubye hiti bakabasajja bamba kujerega bamba kusekera bichi mama omukazi molokola gamba ne mwana ebintu byolimu ngonswaza mama onavayo nakumenkera ugamba kankubendo ngonze ngenda kubendo omwana mfune sente nenga basajja tebakwagaliza mwana ne bakuchankala ne mama o family ne zicyankala n'abana ne babeerawo nga tebasoma abana ne babona nga babeera kusomera babajerega tata oserebu bichinga mwana takulabirira fiti batulemesa obulamu mwana n'okola kano ne bakayingira n'okola mu business n'asindika ebiyaye nga bizenga ebizo kwagala kumbi bere isema logo mu business wonna ne busaanawo katona nakuwa mukisa nobera ne motoka nenge motoka yona nefana na bubi eringa jotomeza buli kaseera nze sinywa mwenge ebyo bintu byakutanira teri muntu alenda bikokkubo nti ntamidde teri muntu gwe nali menkedderwa ttamiro mwana neze mbera n'obulumi bwange ku mutima nga olumu ononyo omuntu gobinyonyola nga tumulaba mwana tegeera buli muntu gwe mbadde n'ekyali wange mwana abaniga bakuloga bulozi n'obeera n'ekyaliwo ng'omwagala nnyo ng'osookwata ssente zonna n'ozimwa ne waba makanika era abayagala kubba naye nga tekyaliwo akimanyi toyina majja toyina ki nera ofunyemu akakisa n'okubamuko ku busente buto n'amanya nti wafunyemu anooma bunoomi naye nteekateeka za kubba nakugamba ebintu ku motoka ebitaliyo n'omuwa ssente ate ere motoka era nesigala nga nfu nga kututteko emitwalo nga 7,500 kimanyi tolina baba Gravity njagala $5,000,000 mwana okay simu mubi babange Gravity nje kyayo mwana woba banje obukadde bina mwana nze mpayo $5,000,000 mbiveemu olabirira abantu bo walabe ngenda okubeera nange ku side yo nange nkuteteezeeko ate nga simu byonna nze siba ku side ya nkyukakyuka era nja kuterezaako nja kubanjizaako byenkubanjiza ne nange nja kubaako newenkoma naye ng'omaze kumpa ssente zange babange Gravity bannange bampita likodi era butida yenze muyinza okwebuza ani ayogera yenze ayimba baka abasajja banyuma abasajja ne bankuba enkokola ne bandaga nti sisobola ne babamba omwoyo gwange ne bagusika paka kazinga ddolo gubadde gwakavaayo abayimbi abakadde gye basibira emyoyo giri fresh bawaza okubalaga mwana tulina obulumi basiranyiza emyoyo kali saidi ki kazinga ddolo nkawulira nga bayimbi abato abantukira nga babimanyize byenjogera ku bo babimanyi batransferingira emyoyo ne giyita mu zipoto ne giyingira ensi ez'enjawulo bakole bino ebintu biri spiritual nakiwulirako ekyo kyoyogera kazizo gwange gwatolokayo wakola otya batwalayo ogwajja mikali kyera nagusangayo nengamba abantu banne ogwajja mikali kyaguli kazingaamaanyi bannange nange nayambibwa buyambibwa ate omuntu eyanyamba yangana okuddamu omwefasa kuba w'amaanyi ate obulamu bwange mbwagala nze basobola n'okunkuba amasasi nebino byenjogera byaŋŋaanibwa nentuuse nga neekyayi mwana ndiyala abaye babba ennyimba zange babba ebintu ate nno nkugambyeko abokabokaboka olwo ne benti okwogera nga ate bo bambi nga ate bo mbaagala ate nga mbaagala nnyo bambi olwokuba nti mbaagala nga ate saana bateteya ne Gravity naye mwagala naye ndiyala ate byange bikola ekintu ekisinga okuluma buli muntu efula kyali wange amaliriza nziba wano litojo yagenda nanfumbafumba mbubutida nkukwasiza ebbaala biki bikiddemu nga agenda bweru mukole musasule looni bwe munamala ebbaala mugitwale biki ebbaala erima kindi nga nange njagalawo ntaddemu obudde bwange nkunganyiza bakyali bange bakunganya ebbaala njizizawo ntaddemu buli kimu olwamaliza ne banziba buli kyali wange agezaako okubuziba mwana buli kyali wange neefubulira Gravity esesezanga ku mwana wange wano nga ndooza kyali wange namukubiranga masimu anyambeko
bampeyo ku buvulu ngende nga nkole mwana kuba sina mulimu mulala nange gwe nkola baagaana. Kale nkwaniriza nnyo programu ebintu bizibu nga bulijjo nze Nassali Lydia okujja okutuusaako abange waliwo abantu abajja mutuufu ne tubalaba nga b'amaanyi era ne tutandika okweraliikirira tetweraliikirira kubanga tulowooza waliwo ekibi ekigenda okutuukawo wabula tweraliikirirako abalala babeera balumbye mu industry eyo ne tugamba omuno omwana akazze kiki ekigenda okubeerawo n'ebiringa ebyo yali w'amaanyi era yajjanga w'amaanyi abasinga mwamutya nga mulowooza mwenna agenda kubanga abakubeeri naye abaffe mulowooza kiki ekyatuukawo ani ono gwe njogerako bwe tugamba oba obeera n'owulira bakka abasajja banyuma mwana tuneerinnya lyo oluusi tetulimanya nga tumanyi oluyimba nga n'omuntu omutunulako ogamba nti ddala gy'ono kiki ekyatuuka ku bakka abasajja banyuma gwe njogerako yeeyita Record Era Butida gwenese olunaku olwaleero mubadde mwebuuza mumulabiko ku social media bintu biyitingana ne bitingana ne tugamba bannange naye ddala obulamu bw'ono omwana buli ku ki omwana yabaaki amalogo ge tuwulira mu industry eno gyebiri oba tebiriyo waliwo akayimba akatambula ke bakakuba bakayita Beyonce ne Ronald Alimpa kayimba kasufu nnyo nnyini ddala naye ndowooza obulumi bwabwe bwonna baabutadde mu luyimba olwo naye nga kano mwakanyumirwa baka abasajja banyuma nkyala Nassali nsanyusa okulaba mukwano nange kusinga bayinza okulowooza nnimba bawa akapeera bongera okutegeera nze ndabye ebinyuma ku nsi ya Mukama naye bakka abasajja banyuma embeera tekutiisa teriiyo Katonda kyatasobola towanika akuwa omukagosa kyogamba atasobola kyusa mbeera towanika njagala tuli ffene yo katuli ffene nga wetuzannyisa ensigo nze bwe nawa ku mwana ne mama we nangamba nti ayagala singa si Mukama singa ebintu byange ebyo navulugu wotaba ndoota ebisolosolo yanguwa bibi n'ebindya ng'obulo wali susuti nali susulubeto naye walina wasiwasi wasiwasi muganda wange akwanye mukazi wange omukwano yekomanye bayiza obulamu bwange tubadde kamwenyo nanseko famire yange nakawere wange gamba nti mawano mami nsonyiwa kubanga kyewayagala si kyendi ebyokusula mu ndongo sayononeka ngoba stressi ebyokusaga kambiveeko nsangula amaziga gammange nsonyiwa bambi mama nsonyiwa tonzalukuka mukwano labayo ndi ku mavivi nsonyiwa oli kitabo nzikiriza nkuwandiikemu zerero kankuwandiikemu kusaba byenkuwandikamu tobikuutiza bambi tobikuutiza kitabo nzikiriza nkuwandiikemu kusaba byenkuteekamu gwe tobisimula bambi tobisimula katulaba mukyala Nassali ezo zonna nnyimba zo ezo zonna nnyimba zange nolaba akayimba kange akakasembyeyo zezimu ku nsonga zengenda okukuwa lwaki mwana tujja n'amaanyi gaffe nga tukuba naye mutuuka ekiseera nga temukyatulaba tetubawuliza temutuwuliza munnanga abantu batukola ebintu mukyala Nassali spiritually and physically abantu bakukola ebintu mu nsi ey'omwoyo ne mu buliwo mu nsi eno ey'omubiri n'obirabako mu nsi ey'omwoyo n'obirabirako n'okubirabako ddala n'otuuka ekiseera n'okubikwatako n'obikwatako lwakuba nti ekyenjawulo ekirwere ekisinga okukwasa ennaku nti ffe bwe tuvaayo ne tubyogerako munnaaye mukyala Nassali bagiyita njaga batulangira okunywa enjaga naye ng'ate abatulangira okunywa enjaga bagamba mbu tunywa enjaga tebatwalangako obudde kwetegereza ekituufu ki wabula bo kyebasuubiriza kyeba imagininga mu bwongo bwabwe bo kye batuteekako
oyo mwana alina empisa embi oyo mwana talina mpisa omwana amanyira abantu oyo mwana mulalu naye ng'omuntu akwogerako byonna munange takuwangako obudde bw'ofuna gwowa obudde n'omunnyonnyola n'omubulira ky'oyitamu n'omuwulira ebikunyiga omutima n'omweyabiza n'omulaga ku bbwa ly'omutima gwo munnange ate abo kennyini abadde tebaagala kuwuliriza ate gwe balumba ne bakomentingako ebikyamu ne bongera okukkaatiriza enjaga yekola ki ye musumbu woyo ye mutabula njaga ye musumbwa njaga ye bakyankalanya naye ng'ate bo tebakola ki tebakuwa budde naye tebaddira omuntu akuwadde obudde ate gwe balumba mu comment section ne bayiwamu ebigambo by'obusagwa ebigambo by'obutwa naye ng'ate basindikibwa ebiseera ebisinga basindikibwa abo bennyini abantu abatukosezza wano abantu batukosa mu mubiri ne mu mwoyo spiritually babakosa physically mulabako naye emabega ne bibeerayo webale bino bye bakola emabega mubiraba mutya tosobola biraba okujjako ng'omaze kukakka oba okubitegeera okubiwulira kyentegeeza kye kino kiba kizibu nnyo okubitegeera okujjako ng'omaze kuyita mu bingi bw'oba toyise mu bingi oteekeddwa okuba nga obadde mukkakkamu nnyo ng'obadde mugumiikiriza nnyo ate ng'obadde ogezaako nnyo okubeera pure because Mukyala Nassali, you have to remember in this world nobody is perfect but we fight as we can at least ogezaako okubeera positive tuleme kubeera negative wadde nga ffenna tetutuukiridde nti otuuka n'obaako wooseerera n'ofuna obusungu jjukira nti obusungu obwo ye mulabe waffe asooka yabeera mabegawo ng'akusuddiya naye ng'atajjako mu kusuddiya akusindika mu kkomera gye biggwera ng'agenda kukuteeka mu kkomera ekirabo kyagenda okuwa bakiyita kwejjusa obeerawo nga wegisanga ekyo ekirabo kyakuwadde naye nga the end of the day kigenda kukukinya obulamu bwo bonna kati mune Mukyala Nassali ffe batukosezza n'okola akayimbako n'olaba muganda ogwokuze naye muwudu omwagala tosobola muteekako lutalo toyagala lutalo lonna naye naye n'akeera ku makya n'akola akayimbako ng'ali mu idea yo mwatambulira naye nga takubire na ku simu kugamba nti owaayo kiri kitya n'akakola nga sigamba nti oba alaze ensi nti akola cover naye n'akakola ng'oluyimba lwe lwa owunize lwatudde wansi nakwata peni n'awandiika naye ng'ali ku mutwe gwo ali ku ideas zo ali ku time yo gye wamala ng'otudde sente zo ze waspendinga obudde bwo bwamala ne weesonyiwa abantu bo b'oyagala n'ogamba buno budde sigenda bbuwa abantu bange buno budde sigenda bbuwa Nantume buno budde sigenda bbuwa Rahimu buno budde sigenda bbuwa Rayani buno budde sigenda bbuwa mama Nantume sigenda bbuwa maama wange naye kambuwe studio ntuuleeyo kuba akabanga kange njiyo ebintu byange oli n'ava eriye n'ajja n'abitwala ate n'abiteekamu nnyo ssente n'okusinga gwe yabikola ng'ayagala bifunamu kyokola abantu mufuna ebizibu mwana ssente n'ozifuna n'ofuna accident emmotoka neggwawo emmotoka ebeereweddewo ziba zaali ssente za butidda nga walina omusasula ssente ze ez'oluyimba lwe tewamusasula bakozesebwa abagagga abatatwagala nze Mukyala Nassali nze sikirumamu nze ndi musajja wankyukakyuka nandigambye nti ndi muvubuka wankyukakyuka naye kati sikyali muvubuka kuba ndi taata w'abaana bana baana bana ya ndi musajja mufufumbo nina omukyala sisobola kweyita muvubuka naye simanyi naye I feel myself as a man okuze kati gwe togenda veero nzanyireko katembawo gwe ngolooza nti nze siina bantu bendabirira siina famire munenge nno nina jjajja wange nina maama wange ate nno bajjajja batali bamama atali omu nina bakojja bange nina abaana nina mikwano gyange nina abantu bangi nnyo nga mukulu Gravity watera okyogera nti naye alina abantu bangi abamutunulidde abamulyako sebo nsaba ntwala omukisa guno mpiseewo akantu kano okugamba nti mukulu wange baba wange Gravity nga nkwegayirira nkugamba nti nange nina abantu abandyako wakwata oluyimba lwange n'olubba nga tonkubidde na ku ssimu simanyi bakikoza busungu simanyi baali onkangavvula nga ninawe nali nkusobeza naye mukwano gwange nange wakwata mu bizinensi yange
oluyimba lwange nali naluteekayo ku YouTube emyaka ene mabega nga ndusuubira okukuwa hit mu myaka 6 maaso kati tubadde kubulako emyaka 2 omusajja alukoze kati gwokoze ekitabo kyange kati gwotaddeyo ekitabo ssebongo ng'okijja mu kyange kati kyange kyo kikola eki nyimbye akayimba kange ngamba nti oli kitabo zikiriza nkuwandiikemu zerero kankuwandiikemu kusaba byenkuwandikamu tobikuutiza bambi tobikuutiza kitabo zikiriza nkuwandiikemu kusaba byenkuteekamu gwe tobisimula bambi tobisimula omusajja najja nabba oluyimba luno atandika mbu ekitabo kyo tebakiwandiikamu tokkiriza muyayi akusima wandiikamu kitabo kyo tewakiwandiikamu ate kati okumanya nga neyo mukulu wange amanyira bannayo bamanyira lwakuba nti oba nsinga ku myaka ansinga ne ku ssente nti oba ne mu industry alinamu amaanyi okunsinga omanya engeri gyatandisa introduction y'oluyimba lwe gwabinyumiza sebe yatandisa introduction ngagamba mbu nanuka ninga butida mbu alinganze olinga butida nga tobba bya butida nga netusose muwayo nawe ezo ennyimba zange nno munene ziteekayo nga nina nange essuubi yange nti wenteekayo ennyimba zino tomanya munnaye ffe tulabye ku nnyimba nga baluteekayo emyaka 2 emabega ebbanga nelitamula ne lujja ne lukola lutakolera mu buddo tulye ffene nga bwetwekuba ensigo kati mukulu wange fikigaza ate naye naavaayo mbusimanya simanya tolumanya oluyimba kayimba kenkakagaba laavu ngawe nagisuubidde mukwano gimpadde buziba ngoyekuwayo gireegudde kyogere nnyo nti agireegudde mbadde nga neesunga lolindiisa kufene nga bwetuzanyisa ensigo nze nga neesunga lwendi kusokolera emiwula nga bwetwekuba ensigo njagala tulye ffene yo katulye ffene nga bwetuzanyisa ensigo tulye ffene katulye ffene nga bwetwekuba ensigo oluyimba luli myaka 5 eyo chorus badde nkimanyi nga manyi nti oluyimba lwo kati olwagaza lukimanyi yakola atya ye yabiyimba bubi mwana tebyanyuma na kunyuma yabiyimba atya osooka kunyimbira mu sibijjukira na bulungi naye nga yabba luyimba lwange tebijjuki sinamukubako ku nsigo kati nze nyimba ebintu byange bo ne bajja ne babifula kifuula nnenge nayimbya ekitabo ne ŋŋamba nti oli kitabo nzikiriza nkuwandiikemu nze leero kankuwandiikemu kusaba byenkuteekamu gwe bambi tobikuutiiza bambi tobikuutiiza kitabo nzikiriza nkuwandiikemu kusaba byenkuteekamu gwe tobisimula bambi tobisimula omukulu ye n'avaayo n'agamba ekitabo kyo tebakiwandiika nze byeŋŋamba oli ate ye byawakanyamu mugamba ze munne njagala nkiwandiikemu yamugamba mbu ate nze sikiwandiikamu ate bwamala bwe yesudiya mbu nanuka ninga butida olinga butida ng'ate obba bya butida nga tosuse namukubira kasimu nga naye alina abaana alina famire alina abantu baalyako kati gweyagala mumenya mutima omumalimu amaanyi abasajja batukwata mu myoyo ebyo ebintu bye mutukola bituyingira ddipa mutuleetera obbakyawe ebya ddala mwana muve mu bya kontenti bino byetubeera musiba tunoonya kontenti biki mulekerawo tuyingira ddipa mu mitima gyaffe munda nga mukwatira ddala ne mu nsawo zaffe ensawo entono kati nja nasali abanga agamba mbu ayagala aliteeka lyaka bayibuli nti n'omunaku akatono kalina kalimugibwako nekawebonayina bingi mwana mumudde ne ku ssente y'omusolo omwana babawadde ku bikutiya muganda wange njagala miliyoni ezi ampe miliyoni 5 zembiveeko saagala lutalo na muntu yenayina ensape miliyoni 5 naye wabadde communicatinzako naye ndabirireko mukubira amasimu takwata kubidde ku namba ez'enjawulo takwata wapima ate namanya katika mikwa butidde akagala kunsumba naye alina ssente ze ndi mugeto mpambana byange njiya nina okubeezawo mama nantume nina okubeezawo nantume nina okwebeezawo nze kenyikeina nga olulamu olumubonkalubira ennyimba zange zentunulidde ng'ate oli ajjanga ye akwatamu basi obulumi butegedde kati okategedde bayingira mu mwoyo ne bagukuba obubazimu nali bagukuba obusululu bagukuba omwoyo peva batumalamu amaanyi mwana babange gravity ogenda kunge kyayo saagala nnyingi mwana ku kikutiya kyaffe kiri kwataku miliyoni ezi ngenda nagula ka briefcase kapya nkaleeta otekemu ssente zaffe mu bulungi nsayininge nti kati olimba gravity ndikuwadde mu bulungi nkwateka akakadde nkatwalira omwana gwe twayimba naye olwo oluyimba yali ani oyo
Girafe ensolo nkambwe abeera ku mubalaka awo abantu abayita ku mubalaka waliwo wine store awo kakola paka ku makya Girafe wakolera newe yeeyiza musajja teyeebaka ye yasasula ne studio akolera awo teyeebaka ne mukyala we ne bakyali babalala bakolera awo sente wazijja n'akola endongo tukola video nange nenjiya biki kigwenga okwata mbintu yaffe ne obanga agamba mu bintu tukola byonna tebirina mafu baba wange Gravity obanja bebe kulu nenga tunasasula bebe kulu soka kusasula nze mukama akugemulira omukisa okuva bebe kulu waggulu eyo ng'aleese obumbi n'obumbi bwa sente zo z'obanja koza banja meka amubanja meka amubanja meka yagamya amubanja meka bina sayagala kwogera nawulira bina obukadde bina nawulira bina Gravity abanja obukadde bina Gravity nzo iba lwange mpa milioni 5 njagala 5 sente ina sente kwata milioni ezi ozikubira ekivulu eki kwata milioni 5 sasula iko chali wange sasula studio nkola oluyimbo lwala ebyo mbyesonye kata tubanje muyaye ebina kubina goli manyo boli mpako batoli mpako nina ngenda kubera kusaidia okukubanja soka kusasula nze Gravity nze ndi bubi mwana watwala oluyimbo lwange muganda wange tewankubira ko yadde kasi Gravity namukubiranga amasimu mwana ngamukubira mugamba Gravity baba wange njagala onyambe kuwano nga ndagambwa njagala oyo Gravity yampaliriza n'okukkirireyo ku federation gye bandisiza ebintu ebyasika omwoyo gwange paka kazinga ddolwe oyo Gravity oyo bongesa ku mwana wange first born kati Ryan gwali osudia kati yali eki Gravity nga tegobbe ebyaffe mwana nga tolaga ndikyaliwo naawe walinga otambula ne first born wo kati enkyukakyuka ogenda giryamu olukwe ne bakyalibo bonna obalyemu olukwe baveemu kati ne banaku nabo bakwatemu babange babange Gravity nje kyayo mwana woba banje obukadde bina mwana nze mpayo milioni 5 mbiveemu olabirira abantu bo olabe ngenda okubeera nange ku side yo nange nkuteteezeeko ate nga simu byonna nze siva ku side ya nkyukakyuka era nja kuteteezaako nja kubanjizaako byenkubanjiza ne nange nja kubaako newenkoma naye ng'omaze kumpa sente zange babange Gravity bannange bampita likodi era butida yenze muyinza okwebuuza ani ayogera yenze ayimba baka abasajja banyuma abasajja ne bankuba enkokola ne bandaga nti sisobola ne babamba omwoyo gwange ne bagusika paka kazinga ddolo abayimbi abakadde gye basibira emyoyo giri fresh bawaza mwana tulina obulumi basiranyiza emyoyo kali side ki kazinga ddolo nkawulira nga bayimbi abato abantukira nga babimanyize byenjogera ku bo babimanyi batransferingira emyoyo ne giyita mu zipoto ne giyingira ensi ez'enjawulo bakole bino ebintu biri spiritual nakiwulirako ekyo kyoyogera kati ogwange gwatolokayo wakola otya batwalayo ogwa Jamikali kyera nagusangayo nengamba abantu banne ogwa Jamikali kyaguli kazingaamaanyi nange nayambibwa buyambibwa ate omuntu eyanyamba yangana okuddamu omwefasa kuba w'amaanyi ate obulamu bwange mbwagala nze basobola n'okunkuba amasasi ne bino byenjogera byangaanibwa nentuuse nga neekyayi mwana ndiyala abaye babba ennyimba zange babba ebintu ate nno nkugambyeko abokabokaboka waliwo ne benti okwogera nga ate bo bambi nga ate bo mbaagala ate nga mbaagala nnyo bambi olwokuba nti mbaagala nga ate saana bateteya ne Gravity naye mwagala naye ndiyala ate byange bikola kibi nnyo mwana abantu ebintu ebimu byo batukola ekintu ekisinga okuluma buli muntu efula kyali wange amaliriza nziba wano litojjo yagenda nanfumbafumba mbubutida nkukwasiza ebbaala bikibikiddemu wange agenda bweru mukole musasule looni bwe munamala ebbaala mugitwale biki ebbaala erima kindi nga nange njagalawo ntaddemu obudde bwange nkuŋŋanyiza bakyali bange bakuŋŋanya ebbaala njizizawo ntaddemu buli kimu olwamaliriza ne banziba buli kyali wange agezaako okubuziba mwana buli kyali wange neefubulira Gravity esesezanga ku mwana wange wano nga ndooza kyali wange namukubiranga amasimu anyambeko bampeyo ku buvulu ngende nga nkole mwana kuba sina buli mulala nange gwe nkola baagaana batuyitanga ku federation batunoneranga bonoonezi mafuta mu mmotoka nkadde emmotoka zaffe ne zifa waba bakenzo tebampangayo yadde 10 batuzuuza ku federation ne batuzuuza ne batukyaya bakyali baffe mu nkyukakyuka twetondera bakyali baffe mu nkyukakyuka naye tebatwesiganga ne tugwamu n'amaanyi nga bagamba tuli banyampi twabalyamu enkwe kubeera n'abaniga mwana naye nga bali baganda baffe tetugenda bewala lwa byabufuzi biki baganda baffe tubaagala naye batukosa batuyisa bubi mwana babba ennyimba zaffe basika emyoyo gyaffe batulogaloga mwana batukola ebintu
tulina abantu abakulabira ffe bazadde baffe batulinamu essuubi mwana okubye hiti bakabasajja abamu bakujerega abamu bakusekera biki mama omukazi mulokola gamba ne mwana ebintu byolimu ng'onswaza mama onavayo nakumenkera ogamba kankuba endongozi ngenda kukuba endongo mwana nfune ssente naye nga abasajja tebakwagaliza mwana ne bakucankala ne mama wo famire ne zicyankala n'abaana ne babeerawo nga tebasoma abaana bo ne babonaabona nga babeera kusomera babajerega tatawo serebu biki nga mwana takulabirira fiiti batulemesa obulamu mwana n'okola kano ne bakayingira n'okola bu bizinesi n'asindika ebyaye nga bizenga ebiza okwagala kumbi bireese malongo bu bizinesi bonna ne busaanawo Katonda nakuwa mukisa n'obeera n'emmotoka naye emmotoka yonna neefaanana bubi eringa gy'otomeza buli kaseera nze sinywa mwenge ebyo bintu byakutamiira teri muntu alendabika okkubo nti ntamidde teri muntu gwe nali mmenkedde lwa ttamiiro mwana neze mbeera n'obulumi bwange ku mutima nga olumu onoonya omuntu gw'obinyonyola nga tomulaba mwana buli muntu gwe mbadde n'ekyali wange mwana abaniga bakuloga bulozi n'obeera n'ekyaliwo ng'omwagala nnyo ng'osobola okukwata ssente zonna n'ozimuwa ne waba makanika era abayagala kubba naye nga tekyaliwo akimanyi toyina majja toyina ki nera ofunyemu akakisa n'okubamuko ku busente buto n'amanya nti wafunyemu anooma bunoomi nayiya nteekateeka za kubba nakugamba ebintu ku mmotoka ebitaliyo n'omuwa ssente ate era emmotoka era nesigala nga nfu nga kututteko emitwalo nga 7,500 kimanyi tolina baba gravity njagala $5,000,000 mwana Okay. Si mubi. Kale, tukyagenda ddala mu maaso olwakadde tugendagendako mukuumulamu naye mmwe mbabuulire buli muntu alina obulumi bantu mmwe mutulumiza ate bino si bye abantu tebabyagala naye olwokuba abantu basooka ne bagala enteeseganya neegaana mubasuubira kukola ki bannange mutulumiza ekimala katuumulemu toba